osalangawo okwagala oba okugwa mu mukwano n'omu ku bantu abakola emirimu gino wammanga manya nti oyo agadde robot tebalina yadde ettondo lya feeling obusimo bwonna bwafa tutandise ne dokita azaalisa feeling agenda kuzijjawa butereevu mukwano gwange nkwaniriza ku KIKA media ensibuko ya mawulire gwetanaba kubanga subscribinga genda maaso subscribinge likinga commentinga tusobole okubanga munange tutambula fena. Of course, fena tukimanye bulungi nti omukyala fulufiga ate yali mukwano nfanfe w'omukulu Keiyz. Ono yali akola ku NBS yabula nga wetwogera kati yagwambala dda. Kakati omukyala ono baali boogera bulungi ne musajja mukulu Keiyz. Wabula oluvannyuma ebintu bya falling apart era nga entabo yonna yava ku Keiyz okuvayo n'ategeeza nga munnange omukyala fulufiga we yafuna olubuto mu ddereeva we eyali amuvuga. Kale ekintu ekyo fulufiga ye tekyamusanyusizaako ddala era okuva olwo omukyala fulufiga n'atandika naye okubanga ate munnange azalawa kossa n'okuyisaamu amaaso mu Keiyz ng'agamba munnange empeereza ye engeri kyatambuzaamu ebintu ku TV si ya buvunaanyizibwa yadde n'akatono era munnange ebulamu. Okuva olwo bano tebaddamu kukwatagana era nga babadde mu nnyombo paka Keiyz munnange ekintu we kyamusukako bw'atyo n'alabika ng'ate alekulira eggwanga. Kakati no ye fulufiga yakitegeera era oluvannyuma lw'okukitegeera bino we byamugwa matu munnange yavaayo n'akola vidiyo enkambwe n'ategeeza nti kawalya oba Keiyz munnange yamulabula n'amutegeeza TV gy'aliko si ya jjajjaawe ate si ya muganda we bw'atyo n'amugamba nti essaawa yonna ajja kuba nga agivaako wabula bingi byakoze ate nga si wa kusonyiyibwa. Era ono teyakomyawo n'agamba nti omukulu ono munnange ne wakuba kuziika ye tajja genda ng'agenze kuziika mu bulungi wabula ajja genda kakasa nti ki omukulu ono aggwerayo. Kale obwo bukyayi bwa kika kya waggulu ndowooza omukyala fulufiga yandibadde ate yeekuba mu mutima n'asonyiwa. Si kirungi kuba nakko ku mutima ng'eryo otherwise ogenda kubanga okola ebintu naye nga byonna obikoza na busungu saako nekko ly'olina ku mutima. Bodduka toyitawo okoma nakera ne ngamba Keiyz TV si ya jjajja wate si ya nnyoko one day one time ogenda kera ogiveeko nampakanya ne mugamba naye ogivuddeko tebuli muntu omuvuma okoze damages ku factories z'abantu business z'abantu zikozeko damages abantu bennyini bataddeko pain etaliva ku mitima. Nze Keiyz yanteekako pain ku mutima Keiyz ne bwafa era bw'ali nsooka ndigenda okuzika naye nga ngenze ku making sure nti ayingidde mu ttaka bwe ndi nsooka kale ali nziika naye bw'ali nsooka ekintwala okuzika Keiyz ku making sure nti abuliddeyo so sigamba nti ngenze kuziika nti ndi musadifu never the pretending ndi making sure nga ngenda kibi kigwana wala eggwanga yalindeseemu ali ku kubuzi ali mu kusitula bisambi mukama akusaasire nakugamba TV si ajjajjawo si ya nnyoko one day one time ojja givaako naye ogivuddeko oti sala ki ez'ogenze nazo mubeere ku TV kola programu yo giveeko. Tukimanyi bulungi nti omukyala fulufiga yemu ku bakyala abangi gwe babadde beevuma ng'ono akoze ebitasoboka n'ebisoboka asibye abaana avuma buli kiramu ekimuyita mu maaso wabula wabanga naye munnange alina omutima ogulumwa naye n'agamba baamuyisa bubi nnyo awo nno oyinza okugamba nti munnange okalya ddakadda dda ottisa muno ekitala ate naawe bakuttisa kitala. Kale ebiseera ebisinga n'omubbi tayagala kumubba so ndaba nga ekyo kyekiriwo. Jjukira nti Keiyz we yamala okuva ate ku NBS television ono yapostinga vidiyo emu ng'alimu ne kadaamu omu omukyala omukulukulu mu myaka era nga abangi bagamba nti oyo kumpi maama we mulamba era ne bagamba nti bandibanga bali mu mukwano ogw'ekika ekya waggulu wabula Keiyz yavaayo n'abyegaana nagaba bannange ono si kadaama wange era si nti oba mukyala wange nedda ono mukwano gwange era nga ye yasobodde okuba nga annyambako mu byakasimbi okuba nga nsobola okulekulira eggwanga Uganda nsobola okugenda munange nnoonye ku Green Pastures. Jjukira ono yatugamba nti akasente ke yali afuna muganda wange kaali katono ddala wabula ate abamu bavaayo ne bagamba nti ono emisango gye yali alina munnange gye gyamukako okuba nga ava ku TV eyo olw'ensonga
bo abaali bamuvunaana nga kyebaagala munange ave ku TV. Era ono akazito we kasuka mbu ono n'assalawo alekulire eggwanga Uganda. Ono si yekka yasoose, Flavia Namulindwa yagenda dda, era mu mboozi gye baabaddemu ne Flavia Namulindwa, Flavia yavuddeyo n'atutegeeza nti omu ku bayimbi gwasinga okwenyumirizaamu ye mukulu Keiyz Bebe yadde nga bangi tebamwetaaga era tebamwagalira ddala. Tumulabye ebbanga ddene Bebe azze akubwa obucupa ku stage, wabula nga ki mbu ono awagira ekibiina ekya NRM. Tujjukira bulungi bano bakuba oluyimba olwomanyiddwa nga Tubonga Naawe, era nga oba otunuulidde oluyimba olwo n'okubamu ka flashback, abayimbi bonna abali mu luyimba olwo ebintu byabwe tebyaddamu kutambula nga bwe byali. Omwo mwalimu Big Eye, bayimbi bangi. Big Eye yalinye ku podium n'omukulu Brian White, era naye ebintu byatambula bulungi. Bebe yalimu nnyo, Jose Chameleon yalimu nnyo, era tujjukira Jose Chameleon yajja okwesimbawo ku bwa meeya. Oyo munange bamusende saluti, tebamugamba genda eri totusemberera. Kale ebintu webityo webiri, naye kambawe ku mboozi ya Keiyz ate nga ali ne Flavia Namulindwa. Kati Bebe mu bayimbi bonna mu Uganda yonna Bebe mwebaza yakolera ki? Si kimu si bibiri Bebe bye yakankolera. By the way ku byenina benakola Uganda Bebe mu respect. Bwamala okunzoganya wano kuba 8 cent ebyo nabivaako kirungi asenyi wateerabira mangu mangu kati awo netubivaako netukola onemfuka bamukwana ine simu yo MTN yevuga nga nampa n'ebintu awo nampa content nampa wano nampa wali Bebe eyo nayo nanga nvuddeyo nkuze mu wakabiri nkoze dance and beats, the dance and beats culture troupe. Yes, Bebe ye yasooka okumpa video abaana mwe balabikira nga okuteekamu abaana bange nga talabyeko bwe bazina nga talabyeko bwe bambala nga talabyeko bwe bakola anything. Obula naga Flavia leeta abaana yaŋŋamba sigenda kwade n'ekikumi naye nja kuweza amafuta. Nyongera okujjukiza nti oli ku KIKA Media, ensibuko ya mawulire. Ebiseera ebisinga munange tugenda ne tulowooza nti abantu abamu munange tebalina feeling, tebalina love, tebalina mukwano, era n'obeera n'omwagalwawo nga mu butuufu ogamba nafuna kikino, ng'omusajja takufaako, omusajja takuwakeya, nenga oluusi bambi omulimu gwakola nga munange feeling zaafa dda. Era munange egimu ku mirimu omuntu gy'ogamba nti guno wosanga omuntu ng'agukola ojja kwesanga nti 50-50 ojja kusanga nga talina feeling, era nga mubeera mu mukwano naye nga ye akiraba kiri nomo. Ne waba takuteeko ye asigala li fine, ne waba takutunuulidde asobola okugamba you look beautiful naye nga takutunuulidde. Gye gino nno emirimu abantu abo gye bakola nga mbutuufu gino gikujjako feeling, oba n'otuuka ekiseera nga gwe teweetaaga kulabira ddala ku kitonde kye bayita kikazi, oba nga teweetaagira ddala kulaba ku kitonde kye bayita kisajja. Naawe gyewulirireko. Omulala ye mukazi akola mu saaluuni naddala ez'abasajja ng'omulimu gwe gwakuba scrubbinga n'obakola massage. Feeling zaabwe ziba zaafa, kyova olaba nti asobola okukwata mu mitwe gy'abasajja abasoba mu 10 olunaku ate n'asigala nga talina kyakyuseeko. Kati golooza feeling zo ddala aba azijjawo. Omulala ye mukubi w'ebifaananyi n'oyo akuba ttatu. Abakazi basiiba babeeyambulira n'abamu batuuka okwekuba ebifaananyi nga bali bwereere. Omukubi w'ebifaananyi oluusi abeera unpredictable, anti asobola okupostinga ekifaananyi ky'omuwala nga bw'amuwaana gwe ng'olowooza promotinga business ye kumba postinze side chick. Of course nyongera okujjukiza mukwano gwange nti obadde ku KIKA Media, ensibuko ya mawulire. Gwotanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribing, likinga, commentinga tusobole okubanga munange tutambula ffenna. Saba Mukama Katonda bankuumire, mweraba.